months to elections. Quitting a parliament. Whichever positions they are in. Bobi Wine mwali naye mwava independent. Yadira ku ticket. Yadira independent. Etteeka ali. Mbudigambye ki? As the countdown starts to tick into the next general election, in which surging numbers of independent politicians will play a key part, the Electoral Commission and registered political parties have proposed a law imposing tough requirements to contest for elective positions. Kitegeeza ki mu Luganda? Kiise wano ku ground. Kakimalirize nkikuddemu. So the proposed law prohibits independent candidates from getting contributions, donations, or loans from foreign sources beyond 20,000 currency points. Nkundiramu nti abantu abagala okwesimbawo naona nga tebalina kibiina kye bagwamu registered. Nsonga ekino kye registered. Bagenda bateekako mateeka amakakkali kuba bafuukidde abali mu bibiina purogulemu tutegedde kuba abeebiina bo ba yes men and yes bafuna ssente kati babagambye baagala baprohibiting oba babaninga okusazaamu ekintu ky'okuba nga bafuna obuyambi okuva mu nsi z'ebweru okubateekamu ssente anti kati tebalina omumanya ekiriwo kati tekyetaaga na kusaamu ssente kubanga yazawangula yonna olabye agabayo ssente. An independent candidate shall not submit to the EC for the purpose of nomination for any elective political office or for any other use any identifying symbol, slogan, color, name, or initials that are the same or similar or that closely resemble those of any registered political party or organization. Omuntu yenna ayagala okwesimbawo independent. The Republic of Uganda and statutory corporations whose priority interests are held by or on behalf of the state. Ebintu tebina kwanga bigomu. Ready. Kati abakanti nkugamba okuba nekkala oba obubonero oba ekintu kyonna kyonna oba erinnya ekyefaananyiriza abantu abali mu buyi abalina ebibiina byandibadde bikolebwa myaka giri wano mulireeti abalina ebibiina mulireeti kati wetogera kwamu for example kati waliwo abantu ng'abamu tokkirizibwa kukozesa kala kuba UPC already nayo kala emyuufu bo balina red and black tokkirizibwa kukozesa kintu kyefaananyiriza ng'ebibiina ebikola ki UPC red gwalina ye red omukwafu ono red ow'amazzi. However, it allows the independent candidate to form an alliance with a registered political party or organization. Kati omuntu ajja nga independent gali yekka bamukkiriza bw'aba yeegasse ku kibiina kyonna ky'okukola alliance nga bagasse bakoze batabaganye batabaganye n'ekibiina kati nga for example osobola okubeera independent. What they mean here is that osobola okubeera independent naye ng'oga nti I'm independent NRM leaning. That's the only way you're allowed to use. Kati kampulage kyekiraga Maria ekiraga ojja kutukola ne proposal oba etteeka erigamba erikuyimiranga independent. Most independent candidates bemumanyi mu Uganda abasinza obungi bagenda bali mu bumyufu bw'ebibiina ne bababbirayo ne bagaa katukatumire fekka ate bayimiranga buno era babawanga okusinga ab'ebibiina. Kati bano ab'ebibiina bali mu self interest eziyamba ebibiina si eziyambe gwa kubanga abantu bannansi babakulonzi bagambe ffe twagala ali mu kibiina twagala liye meaning kye bamanyi kye baagala. Mosi Sudan walabye yadde yeesimbyewo oyitangali emoshali njagala mbulire Sudan walabye yadde yeesimbyewo mu byaddemu obululu. Moving on to the new vision, Uganda Airlines planes on